bulungi yakwenda kanda Rose Media yiji nkwaniriza nnyo mukwano olyotya mukwano kansubira nti oli bulungi olwaleero neggulire eriwo lya Eng Acram bannange ono bba wa Dr. Kurufe mu kyatukoze ku luno kigambibwa mbu omukyala ali mu America eyo kakati n'omwami ne bimutabukako buje buvuddeko yagenda n'agula malaya n'agitwala eka naye munnange ebyensasula ne bigaana okukakkana nga malaya mukubye ku poliisi ne bamusaba ssente ne zimulema kakati ssente zeeyongedde paka mu bukadde 2 abagambye ye tazirina era ye mwavu ava kuvu kakati no ne bamwongerayo bambi akyaliyo ku poliisi wabula te BadBlack amusekerede n'amugamba nti nno yali ayagaliza ye komera kati yalirimu era n'agamba nti otyanga nnyo omusajja omwavu ate nga mwezi banayo genda kubolaba byamuwandiiseeko ate abantu eb'enjawulo nabo beemulugunyiza ku musajja ne bagamba nti obwa engineer abukola ddi eri South Africa abeerayo ddi ate bamalaya bo ne bagamba nti yakoze ensobi obutasasula munnaabwe era bagamba bali ku sayidi y'amalaya wabula ye Acram era bambi omugenzi Jajja Isma chuli yafahamu nyigidde kubanga naye yali yeegwanyiza ki Dr. Kuruthum kakati nno kirayika n'omuzimu nagwo si musanyufu era nagwegula kabye bimu ko bimulonda naye bambi tumusabire mukama amuyambe kino akivunuke kubanga erinnya lyabwe kiri basudde wala nnyo kankutere video zirabe mukama mulungi akonkomire beera bulungi bye Manyo bato mumanyi milioni 2 ze munsaba sizirina omukyalo mumanyi bato mumanyi tugende twelwaneko mu court ndi ready milioni 2 ze mwagala sizirina intention zo zibanga za sente terajja ku ayisigade tunasera mu court kengendo okugema tewali ayagala wadde kikumi kimu naye akamanyirako kenjagala mwene olina recordings nga akusaba milioni 2 nzirina naye nga omumanyi akusaba zaaki wamukoledde mulimu ki mwe mumanyi kye mwagala kyonna mubanga mulowooza nti abantu bajja basasula ssente muno n'amanya g'abantu mumala budde onoonya ki ku poliisi bw'atalina musango police ononya okikwatayina musango era badde weetonda nga weetonda on what grounds nga saagala kutuuka ku kino andi kati otituuse kate n'ekirala kijje no problem katutuuka gy'oyagala asuuleyo tewali buzibu tewali wotapu kasita bajja kugyayo kamera babikkule bwe tubanga buli omwanya n'ekyokufiirwa kamera ejja kulaga nti nakuvuga nkutuusa wali eri naolemerako netugizeba okyetegereza siba kiri oli wa special nti wali ovugako ng'otwala wali sibe bibeera sibe bibeera omaze omukyalo omumanyi bato omumanyi nvaako vu sirina ssente nvaako vu buli analowooza nti ajja kunkolako wabukyamu ngaagala ssente sizirina omwami gwe bayita Omugenzi Isma omukyala gwawadde lift omukyalo ono gwawadde lift ne batandika okunyumya mu kunyumya okwo namuvuga paka ewe nti omwami Acram oyo yawagidde akaduuka n'atasasula kyokka ate Acram agamba ng'ovudde ku kuwagira akaduuka mb'omuwala yabadde agala kubba mmotoka ye kakati mbu ye n'ajjayo ejjambiya nga yeekengedde banange ekikulu stories nnyingi kyokka ate wentunulatunulamu omuwala agamba baamujja ku Salama Road yali atambula bu engineer n'amuwaka lift era nga naye w'obimanyi n'amugamba nti munnange nandyagadde owagira akaduuka ako mbu naye yagaana osasula ssente neera kyemmanyi esente zaali zimubangibwa $5,000 inginiya kyogamba kakati ezo ssente zisobola okulema okuwa omuntu ng'owagidde akaduuka naye ki ekigenda mu maaso kyennyini kale lwadde inginiya ye agamba mbu kale ng'ovudde ku byakaduuka omuwala ono yali ayagala kubba mmotoka mbu yali mubbi wa mmotoka naye bannange inginiya simanyi kituufu kyekiri naye kakati nze era nina kubeera ku sayidi ya mutunzi w'akaduuka kubanga kale mmanyi obulumi we bubeera ng'omuntu awagidde akaduuka ako naali otuvaato ng'otufumbye bulungi ng'ate weebase oli kushuwa nti agenda kuwa ekyetaano kyoba akakaddeko n'atazikuwa obulumi obwo buluma nange nakaaba amaziga ku muyimbi wa Federation naye Acram wa Kurusuumu ono South Africa abeerayo ddi mbu yinginiya South Africa naye abeerayo ddi nze ndaba ebiseera ebisinga abeera mu Uganda oba bwa yinginiya abukola ddi tabanga yamufera nange muzaata gyali nno naye
akyakukuluma kuminsiriza najja namuba nannemesa profesa nali mmaze naleeta agaaso nga waloola omukazi olwagala bako nga simanyi kuloola nandekawo nagenda ne guminsiriza bali eyo baloola buloozi naye nanyigira guminsiriza tayinza nakukimanyi nga natema nnyama wakkulusuumu wano nga mmanyidde ddala kiriya walla omwemozi n'aleeta amaaso omuganda wa kasuku okakananga omukazi waali awo nenvaawo mpola ekuli omutima gwange omulungi gwe guli ntuusa mu ggulu. I have a very humble heart. I am a hearted person. Nenfuluma nga sikoze kintu neki. Godfather ne bampaga, Keizi ne bampaga, guminsiriza okola oti mutego omusumaali at least ali nnye mugo byonna ne ngamba omutima gwange omulungi guli ntuusaawa.